abantu bonna ab'ekayunga n'okusingira ddala nebaza bakanso bange kubanga balwanya olutalo era ne ensi yonna etegedde abantu bano balinda omanyi bya Uganda tebijja kulekera twewuunyisa omusango bagugobye lawyer ababuulidde byonna tusobola savinga document nga kooti tannagikola ki era kooti bwe registra bwe yamala okusayininga document yaffe netugisavingirawo naye nze bino twabisuubira twateza akatego Museveni n'akagwamu era twali tulowooza nti yafunyeemuko amagezi agabuuka obutego bwe yamala okukozesa ebitongole ebiri byonna ebirala nga bwemwajjamu alaba mu kalulu kano nasigazaayo essiga eddamuzi netutegayo akatego nayo eno mu judiciary nako teyafunyamu magezi gakabuuka kati byonna ebisalibwawo mubadde mujja muwuli omusango twakuteekayo mu January abantu ne batuuka n'ogwerabira nti gyeguli finally balaba pressure yeeyongedde ne bagwe ntandika okuguwulira oluvannyuma lw'otandika okuguwulira mwawulira bulungi nga mukulu Muwonge ekisiikirize kya Museveni mu ntebe ya LC5 e Kayunga ng'agamba omusango ogugyeyo mu kkooti tubeere nga tuteesa ekyo nno ng'akitegeera bulungi nti omusango guno obujulizi bwonna obugulimu talina wajja guyita kati we bakiira ku makya ne bagugoba era ekyo tokyewuunya naye nga lawyer bw'abategeezezza tugendagenda mu maaso twapiiringe okutuukira ddala ku kkooti ey'okuntiko court of appeal kakati ne court of appeal tujja nammwe akatego kano mukagwemu kigende ku rekodi nti eno ye Uganda Museveni yagimanipulatinga buli kitongole kyali nga tutambula n'abantu agenda mu kkooti naye nga talina na bujulizi agenda mu kkooti naye nga talina amateeka ga kkooti agayina okuwaabirwamu tasobola gafuluma
ne tumuwa okukwata obuyinza bw'eggwanga. N'olwekyo kino kye tutuuseeko leero si kyange ng'omuntu, wabula ensi yonna erabye abantu bano nti baagala justice, baagala nnyo okubakwata mu ngeri y'amateeka naye bo nga bo tesiba amateeka. N'olwekyo buno obuwanguzi bwange bwe ntuuseeko leero egenda kuba ntandikwa ey'okutandika okwoleka abantu abavuganya ekibiina kyange kyebivaamu. N'olwekyo nkakasa bulungi nti kati Kayunga obuwanguzi bwefunye leero bwe bugenda okuzza Kayunga ku ntikko nga ffenna gye tubadde tulindira. Ensala y'omulamuzi ebadde kkiriya nnyo. Ekisooka bawa abaleeti ng'ennaku ezirina okuwaabirwamu ziyiseeko ennaku 3. Ekyokubiri babadde mu kkooti baleese amateeka ge bakootinze presidencies nga bakootinga za parliamentary ate nga ffe tuli mu local government. So byonna byonna omulamuzi byesigamyeko bibadde bituufu. N'olwekyo ffe tulinze kaakati kubanga balina n'okutusasulira positi zaffe zitutaddemu nazo bazituwe, oluvannyuma tujja kutambula. Ekyo nakyo kijja bayigiriza nti tolina kuwaaba nga tolina bujulizi, tolina kuwaaba musango nga tolina kuweesigamye kuwaaba. Kwegamba politics yafuuse abantu batuvuganya nabo kati wekiba kisaawe kya mupiira oluyingira mu kisaawe olumukoonako nga yeesula wansi, olumukoonako nga yeesula wansi. Tetusobola kunyumira byabufuzi n'abantu bakika kino. Tulina abantu ab'ekibogwe kati betuvuganya nabo. Kyalibadde kizibu singa bannakayunga tebamanyi kituufu. Naye omuntu bw'abeera ng'amanyi ekituufu ate nga ddala kituufu, ffenna ekituufu twakiraba misana. Kubanga ne Ssaabasajja Kabaka atulambika agamba bw'oba ng'olwanirira ekintu ky'omanyi nga ddala kituufu nga kikyo ng'okirinako nniya nti ddala kituufu kikyo oteekeddwa okukirwanirira. Bannakayunga bamanyi ekituufu. Buli muntu yenna amanyi ani omuntu gwe yalonda mu mutima gwe. Awo nno tebagenda kakatika muntu ataalondebwa bantu bamuteeke mu ntebe. Naye kkooti bw'ebeera ng'ekakasizza nti nno ddala kituufu mwami Muwonge yalondebwa mu butuufu, kyennyamiza nnyo. Tugenda kusigala mu kkooti nga tujulira ku nsonga eno era tulina essuubi nti era kkooti y'emu eteekeddwa okutereeza omulamuzi ono kubanga abadde omu ate nga gye tugendamu y'abalamuzi 3. Bannakayunga mwongere okubeera abagumu, ekiseera kigenda kutuuka tujaganye kubanga ekituufu ffenna tukimanyi ate era n'abalamuzi bano bonna baakiraba. Simanyi lwaki bakola bati, naye amateeka bwe gaba nga gabakwata ffe twagala tuleeta obujulizi obukakasa nti nno omuntu eyalondebwa mu ntebe eyo ye Nakwedde Kafeero si mulala muntu yenna nga bo baagala okikola wabula muntu omu ffe gwe tumanyi obulungi nga ye Nakwedde Kafeero. Nnyo nti omusango guno omukyala ky'omutungi yayambala ekidoli n'alangirira ebintu mu kifuula nnenge. Kati olwaleero kkooti naye eddidde obunafu bwayo obutakola mulimu mu bwenkanya n'amazima ate nebusuula sayidi yaffe nti ffe bakyama. Omusango guno gwagizitooweredde nnyo era nze nsuubira ky'omutungi bwe yayambala ekidoli n'akwata n'ekiboga ky'amata yafuna amaanyi n'alangirira mu ngeri ey'ekinanfuusi ey'ekifuula nnenge. Ne kkooti olwaleero omusango gwagizitooweredde mu kifo ky'ogusala etemye muteme kubanga obujulizi bwonna bubaddewo nga bwemala, buli kimu ekimala okugusala mu mazima n'obwenkanya nga weekiri, naye tekkiriza na kuwa chance kwanika bwereere Electoral Commission bwe yakola ne NRM mu kalulo kano konna nebabika nekwata blanket ey'okubabika. Tetuli bamativu kubanga batyobodde ekitiibwa ky'Abanakayunga, okusalawo kw'Abanakayunga awamu n'eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka okwerondera omukulembeze ku lwa choice yaabwe. Osanga yatiisibwa, osanga teyasobodde kutuula mu ntebe y'okusala musango guno na bwenkanya, naye nga tewali nsonga lwaki ensi yonna oluvannyuma lw'okulaba kyekyali e Kayunga omusango guno tegutunulwamu kulabira ddala mpeke ki ezigulimu. Kkooti etuswazizza nnyo era twewuunya abaana abasoma amateeka ddala biki bye balaba, biki bye bayiga mu kino. Ekyokubeera nti nno omuntu yaweebwa ebiwandiiko bino n'asobola okuddamu empoza ye ate kkooti nejja negamba nti no ddala kituufu service yali wabweru wa budde. Ekyo kyennyamiza nnyo, naye nga Bannakayunga twagala okwongera okubagumya. Ffe tumanyi ssentebe yalondebwa abantu, bw'ebeerayo omulala atali mu ofiisi eyo era ekyo ekifaananyi kirabika, naye mu bugunjufu bwaffe
ne gavumenti kyeteekeddwa okukola kwe kuwa abantu ekitiibwa buli lw'oteekateeka akalulu abantu ekintu kye basazeewo kiteekebwemu empeke kiteekebwemu ekitiibwa kubanga omuntu eyalondebwa ffenna tumumanyi naye kkooti bwebanga bwete bwesazeewo ffe tugendagenda mu maaso n'okujulira era kyekiri kye ŋŋambye nti kyamukisa mubi nti nno emmotoka ekutuusa kabenje ate era yekutwala mu ddwaliro tugenda kugirinnya emmotoka eyo tugende mu kkooti ejulirwamu nga tulina essuubi nti bajja kusobola okutunula mu nsonga zino balabire ddala ensonga entuufu. Amanya nze Bazira Anthony ndi omu ku ba council aba chairman Muwonge. Nakwedde owa no ya filing a petition mu kkooti eno nga yeemulugunya nti bamubba. We are filing a petition ne filing application yaffe. Nga application egamba nti intamateeka ga local government omuntu nga filinze petition mu kkooti alimenti okugisavinga k'omuntu gwawabidde naku musango naye petition yaabwe bagisavinga nga ziyiseeko enaku omusanvu. So omulamuzi leero eriziganya naffe n'agamba nti petition yaabwe bagisavinga leeti era agobye omusango namuyira ne sente. Tufunye decision ya kooti kooti eno high court etuwadde decision yakyo nti election petition eno tubadde tulina ogifilinga ne tugisavinga ku lunaku at least 7 days after that. Kooti yatuwa petition eyo ne notice of presentation of petition ng'ennaku zayiseeko at least nga 10 days zayiseeko naffe ne tusavinga petition eyo ng'ennaku ezo ziyiseeko. Normally it's the circumstance that after receiving the petition and the notice of presentation of petition, that is when you start counting the days. Registrar ya court eno ya signing ku notice of presentation eno ng'ennaku ziyiseeko. So tubadde tetusobola kusavinga document nga registrar tagisayininze. Oyina okulinda kooti kubanga document eyo gye bayita notice of presentation of petition, document eyo eri document ya kooti. Tosobola omuntu sosobola musavinga ga kooti tekuwadde lukusa okusavinga. So olunaku oyina okutandika okubala olunaku kutandika ku olwo olunaku kooti yekuwadde ki notice of presentation of petition. Fe twasavinga at least 3 days after that day. We were in time. Iranga kooti tugigambye nti tujagenda court of appeal. Iranga ensonga eno ejja kutuuka court of appeal. So Silent majority.